Kadonkamu mwe musibuka eddogo erisinga. Bw'oba toli mulogo bundongokamu wali tojja. Enku z'abakadonkamu zaava dda n'obutaagaliza. Ebintu byemuwulira. Maama twasanga bamukaabi abaalogaaloga dda. Omuntu yenna omusanga nga alokose omanya ate ebikolobero bingi bye yakola. Abo sitole z'abo abasajja wozigenda ozinoonyereza abo ab'edda ng'ataali na ddogo tuufu. Kyovula babagamba ng'oli Sebatanga bagamba ayimbira ku microphone ye kyali ki nga tagikwasaako nga ye kyekitiibwa kye kyayagala naye nga bagamba mumwe mwali eddogo lye mu microphone. Kati Kiriva Kyagulanyi afuna olugendo lweyu agenda okudda mu speed nga waliwo oluyimba olukuba leediyo buli leediyo ngenda kusiba faamu. Kati ate abuuza nze tuli na Kivubo oba kyana ki ekyakubye ekintu ekyo. Kati mu wiiki nga buli we tulaga twagala faamu nga buli we nkyusa leediyo okuva enazze namugamba lwange yego wakubye ebyo ebintu tugenda ku shenene ze twategeka awo waleeta obuzibu. Omuntu ajjula bw'ati tukuba drive ng'abaana bagoberera Abdulmulaasi abakazi bagoberera Abdulmulaasi mu motoka yange nagula n'emmotoka bonna bagoberera ani nze manya nayo ndeese ekintu kye bayita drive basooke tulabako basasule okutuuka ku mulyango nga layini ebembedde paka eri. Kakati bano bafuna akatengo sukaali ali nnyo wa Silver Kyagulanyi bagamba kikino omwana ono drive tebakyabalaba awo Silver na oluyimba ki zirize yakomako ze Gambia manga atakambulira kwezo black details ani nga z'amaanyi. Kakati nga bagamba mu dokita wali ali Kampala Dr. Wani wa Silver Kyagulanyi yafuna pressure gaddala njagala genda nejjanjabe dokita wange ali Kampala bule mukabe yasooka otuddukako n'agamba ayina byagendamu e Kampala so bitengo bye bibakutte buli we balaga balaba Abdulmulaasi ngenda nti percentage ogiriya yonna. Bwire mukabe yasooka okudduka n'awandiika ekipapula ekinene n'akiteeka ku mulyango ehoyima abayimbi tetuliiwo nze Wire Mukaabya. Kyagulanyi yaddukidde wa Kampala. Kati bawire Mukaabya twawulira n'engombe zigamba mu Wire Mukaabya kasajja ne sandi zigwe badde nnyumyako mbu yamuwaabira mu kooti oluyimba Kayanda ng'oli agamba oluyimba takkirizibwa abo baawukanye. Mu Wire Mukaabya n'agenda ku musawo w'Ekinnakinku omusanga agutte naye omusajja ng'ayina ebiragaano bye twawandiika n'amugagga ow'esirikale ngenda kutuma abantu bange bajja zijjayo ejja n'obujulizi. Kasajja ajja okugula seefu mbw akazimu okamanyi kano akantu akajja bwe kati mbu kajja kakuba enfufu bwe kati awo ku Nairo Theatre kayingira mu ofiisi ne kabbamu empapula ezo zennyini mu seefu ne zibula. Kasajja n'addayo mu kkooti agamba mukama wange ansinze. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kaweesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall Katona Africa ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973. Ndine wine balukeza da Juggernaut da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja bambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluuti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo nnyo. Male fertility abasajja mazzi
agazaala agakuyambako ne sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa ng'amaanyi gakendera mu kwemamaza okukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okozesa lumu paka Allah lwali kuyita mulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaayi gutambulira ddala eno omusajja ne guba nga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Welcome to Shalom 256 is happening with Gamba. What Andy said. Hey. Tutani solo. Kaswera kigambo it's happening. Na watu babuza akaviri papa akasalira wa. Saluni nyingi. Saluni nyingi tu. Era nga yabuza lwaki walonda musono ogwa akaviri. Bagala nkoleka walata. Bali bagala okola akaseke. Nange njagala kano ke natandika waka ka trademark edda twakolanga nga tukola buyengo ujukira omusono gwa Mungu atutambulya mu buyengo tukuba kakoloti kate twavaayo bwogenda okulanga onoonyayo ekirala blandi owulira dolimba nti obwongo bunyina bwa musota buli kadde embeera nawala nezza bupya simu zirana zijja tukisankalanya Chotala. Wanyima. Kuga. Ejo muwa tojina? Kuga. Eyatero yange. Esembe 13. Kwa program mbadde ntandise program wano wankubira. Akube mangu aje kulandi star avuge nga ajja kulandi star. Land Steri Machindi. Okay. Kaka omuchotala abadde akubidde. Kakati. Waliwo akajani. Era mujja kajira katukayiseewo. Waliwo omukyala muchotala awo. Yavumbula akajani. Abaami. Akajani kasala emyaka. Kasala olubuto tomanyi luli nalina ekibuto kinene amatama gakomye eri naye kati ngenda nsala yakatandikira kunze mugamba we kankolako olubuto ekalujjako bodde badde erize kati ndaba kagenda kankuba kasala emyaka mbansoloka ku muzeyi kwezi kasobola naye nga abaagala okusala olubuto Dr. Steam ndesa akajani nako bakajwe kyalo oyo mukyotala yakavumba je kali ku supermarket ogenda ngera kaleeta wano bakaleeta ababoda tukayiseemuko nabo kati yegwe Dr. Steam wana ndi bubino wanyi akaleeta akaja kanji kutaipi ngire Machindi yateekemu nti Land Star enamba yeno yennyini nze ndaba gy'okubako kanje muteremu mu comment kakati nsonga zezo naye ebintu ebyo byonna buli kimu kikyuka olina okukyusaamuko kwe kofune aka papa wemba akabakongo so botwa kusenga tumenye Frank Antambi eba Sunday lwana kulwanja lwanga tu profilinga celebrate all legend akoze byannakwano industry ya Uganda not only in music but in spheres of life mwena kyakoze ekyenjawulo tumuleka buli Sunday abenga atwamu emboozi ye tambula kyeki mufudde wibanga akyaliwo banji bagezezaako ne bigana bakuyemu wiki mbiri mwaka myaka 10 kigana abala bafa nembo be 10 kubanga bakyaliwo so with other honors kanzikize Frank Antambi anyirize omugenyi wafona ku bwaleero abasebo ne banyaba bali ku Shalom 256 amanya Frank Antambi wenbawokeza nzali maso ga muwano sako ne abakulu bano bendi nabo omulundi ogwasooka nasalwa obutasobola kubeerawo mu mboozi yasooka n'omukulu ono Shalom oyo namunyigira nnyo ngamba nongendako omu ku basajja enjasa biggu enwanguli mukaseera nga music wa Uganda ali mu evolution ali mu kubanga akyuka sound ali mu kubeera nga ekyuka mwami Abudumulasi omu kwabo abajja ne bongerako ettaffaali n'atukwatira ddala n'emyaka egyali giwerako nga gyekutte ng'egyo yali mukaaga naye nga migumu nti ga buli mwaka gwali guzitowa buli mwaka nga guzitowa ye mukulu ono
abagoberera music general wa Kadongo Kamu twali tulina ekikwate kyaffe nnono yaffe eri gye twali twamanyira mu biseera bya 89 naye Abdulmulaso ono wajja y'omu kwabo abagishapinga ne bagiwa sound eyaleeta edduka muko Kadongo Kamu n'abeera nga atandika okuba nga acceptingibwa abavubuka acceptingibwa nawo mu mabaala mu binywero kwegamba n'abeera nga takyali nnyo wa waliwo association ya Kadongo Kamu yali Kadongo Kamu ali urban yes namu urbanizing yes y'omukulu ono emboozi y'empanvu nnyo mu kaseera kano bingi of course ebitambula naddala ku nsonda eyo ey'abannaffe abali mu kisaawe kya Kadongo Kamu ebyaliwo nga president wa federation ya UNMF Eddie Kenzo alina byayogera netulengera press conference yakolebwa eyalimuko kwoza ku munye okwabamu ku bayimbi ab'amaanyi ennyo be mwalaba n'ebizenga bitambula awo so tugenda kubeera tunyumyamuko ku mboozi egenda okubeera empanvu naddala ku bintu ye nga waabiraba saako n'emboozi zemwagala ennyo okubeera nga muwulira kanyame ku simu bw'aba wa boda mulagirirwa yes so Uncle Abud esebo tukwaniriza nnyo naku nsanyusa nnyo okulaba kintu kikulu nnyo asebo obadde ng'otera kundabira mu bizibu bye twalabako nali wakuwonderako naye nali ebiseera nali oba Rwanda ndowooza gye nalinda ze naye nga nali ngambira byonna naye obulamu bwe tuyitamu ng'oyambala empale babuuza ki ekikwambaza empale nti ndi musajja kiki ekikufula omusajja ogwo ekyo ekikwambaza empale kituufu bingi nnyo ebitwambaza empale naye ekyo kikulu nnyo okuba nti omusajja tuyita mu bintu ebyo byonna fulaka ntambi nze nkufollowinga ne nkulaba bigambo byo si bibi birungi eri abantu okuggyako omuntu nga takitegedde amina sanyusa nnyo omukulu naye mba ndi awo nga nakavaate naye naddayo batakimanyi n'ebyo ono nabiraba wabirabira ddala naye nabiraba omuzimu nga gutulondoola nabiraba naye ye life nange tukwanirizaako nnyo nange bwe ntyo okubaaniriza bonna abali ku mukutu gwa Shalom erinnya lyono lyalinga lintawa Salim nitereza munange no Abudu nsoko okuwulira ate n'okubeebaza muzeeyi wange oba kojja wange omanyi abeera kojja wange Kazibe Kapo kojja wange ab'ennyonyi be banzaala kati ate n'okumubeera nti mwamufuula ekintu ku social media kuno oba gwe wamutandika simanyi SB4 naye ssebo afuuse ensonga ku nsonga eyo era n'essooye njiraba mugiwanika nange empanika mpika tukwebaza okubanga otukwatirako ekyo kikulu nnyo abasajja oba abaami oba abantu abali mu kisaawe ekyo naddala general gy'oyimba eyo watabaawo ntaanya mutera nnyo okulambika ensonga mulina engeri gye mulabamu ensi etafaanaganako nnyo na bannaffe bano kyobalaba nti oyogedde ku Kazibe Kapo era aveeyo wammwe ensengeka y'ebigambo era n'owulira ennyimba ze kubuulirira saako naawe era ndowooza bw'otyo mulina engeri mmwe ensi ate gye mugirabamu okubeera nti nno omuntu aba awuliriza ebigambo byammwe alina kyabeera asobola okuba nga ayigamu n'okuba nga ajjamu okitegeera saawa nange mbeebaliza ddala badde nkugamba nze ntandika okuwulira Abudu gwali mwaka gwa 2021 oba seerabidde ng'esatu 23 musono gwa Mungu ndowooza musono gwa Mungu 22 ebiseera ebyo yali 23 naye nali maze okuyimba waawo mu myaka emabega naye nze mu kuyingira nayingira 2000 okutandika nawe wali upcoming nali nnyo anti nze nasookera mu Kiweewa yandeeta okunjijeeka Kiweewa yandeeta nyina emyaka 14 nga nyambala kanu nze nazimbanga ebikaali mwe banayimbira okusiba ebikutiya ebiseera ebyo byali bya bisanja nga tutema ebisagazi oba ebisanja ku kyalo olusuku tuluyingira
nenkwata bato bannange ku kyalo tujja kuyingira endongo abayimbi bazi olongo kyali Masaka obanga ovuddeyo oli Masaka oli Masaka nyumya kujenvu yes Masaka kati ngendongo nyumira nnyo nenze ekyajinjagaza kubeera nti okujiyingira nga nzimba ekikaali kati awafaawo nnyini nga we balina okuyimbira mu lujja ayina ekikaali gwe bakola ki bwe bayimbira ewaabwe Masaka kitundu kyennyini nnyini awo lwabenge miwuula naye bayimbiranga emiwuula ne bayimbira ekabaale kati wonna taata wange ngeri gye yali mayumba 10 wonna nzaalwawo miwuula waliwo amaka gaffe kabaale waliyo amaka kati ng'ekabaale bayimbirawo n'emiwuula kati bajja ku kyalo ne mbajjayo nabajjayo babirongo nembagamba eri ewaffe waliwo abantu bangi naye ng'ebiseera ebyo abantu abangi babeera 3 abantu 3 era nga woofuna 5 oyagala kubawo Krisimansi nga bajjaya nti banene beebo bakiweewo abajjanga ebiseera ebyo ngera we bafunye 10 be basajja nga Sebatta abantu 10 nga eba successful show bakubanga ebyalo kumbe bayimbira abantu anti mu byalo ndi kusoza mu byalo naye kati bano bagundi bakiweewa nga we bafunye abantu 5 awo waliwo kubanga kiweewa yali mu bagitanga buladde waliwo omusajja gwe bayitanga Mzee Bernard Nsubuganga yayina ekibiina ekyo Mzee Bernard Nsubuganga gwe bangambako nti yalalaga ne firimu waliwo omwamu yamutunyumizaako kakati bajja ku kyalo ne mbagamba eri ewaffe waliyo abantu ne bajja ewaffe nga basolooza siringi endongo nagisanga nze eri ku 2,000 oba ku 15 yali ku 15 kati nze mu kusikaasikamu ne bakolera ewaka we bakolera ewaka ne tuvaawo ne mbongera ekigangazi ewazaalwa Tone Sempijja gy'owulira nnyimba ne mbagala tweyongereyo ekigangazi ne tujja nga tulanduka kati nnyingira nti endongo nayina kakamera bakayitanga Yasika nga wenkubiramu ebifaananyi engoli photographer nga nkuba ebifaananyi kati nenjija nga mbalaga eyo kiryamenvu ludda wa mbalaga buli wamwe wali abantu kiweewa n'atulekayo nze n'abansuulira abayimbi be okitegeera kati bw'abansuulira ne tubeera eyo simanya eyo bayitayo Kabundi oba owulirayo Mawogolo eyo simanyiyo kakati ndi n'abayimbi abavudde e Kampala sebamanyi gye babeera kiweewa yabasuddeyo yabandekedde endongo emusaze yali azze eggula gita mu kyalo nga gita oba emisere yali ya mitwalo 15 gita waliwo omusajja yali agitupangisa nga bamuyita Kiwana taata wa Kinene Yusuf Kinene Dolini Kinene Dolini mutimu manyi Kinene kati oyo muganda wange taata we yafa gwe bayita Kinene kati ali London ali Bungereza kakati yali apangisa kiweewa gita najja n'aginona nga tebagisasula kati bwagimujjako kiweewa n'agamba gino emitwalo 15 gye tufunye so yonna twafuna 15 kaŋŋende ndeetemu ki gita mubeere wano tuba tuli awo wayisewo ennaku 3 tulima ku kyalo tulina okulima tufune emmere gye tuliisa abantu naye ngaeyo waliwo omusajja bamuyitanga Katongole ng'alina olusuku kati ng'alina okutugamba ng'alina ne disco kakati nze nga nzina ku disco wazinanga ne ku break dance ngenda ne disco gyeraga n'enzina era ebiseera byo neyisanga Lastalagadu mu disco kati nga bwenzina tebazina gabaga katabani kajaali kazina embaga zonna eyo nga nze nzinako okitegeera Lastalagadu yeneyitanga mu disco oli muzinyi na kinko kati lwaki bano banyanguyira okutwalanga nti nalinga ntambulira ku disco ng'omwana atandika okulaluka tobeera wako oyagala ku disco oganya okusoma enkya mba neebasa emiggo gikubwa tuwasomye bagera okulya akagere kagubye yefe abaawuliriza endongo ng'oteeka kutu ku ttaka
n'owulira endongo gyekubira besi w'emasaka omanya omuwulirira wansi oteeka bwoti ku ttaka n'ogipima n'oga eri bulenge njiwulira saundi kakati kiweewa fe abamulinde ennaku 3 tugera okuwulira nga bamulanga ewalala mu kibiina ekirala bazira gita singers bazira gira kiweewa ne bannabitaka nga omusajja abantu abansuulidde ngenda kubakola ntya jukira oli muto ndi muto ne mbabuuza bannange tugenda kukola tutya kyate omusajja tuwulira bamulanga walala ne mbagaa kati mubiirawa nti Kampala ku Nairo Theatre okitegeera kati abasajja bajja okutikka amatooke abatufuso ewa muzeeyi oli gwenjogeddeko bamuyitanga Katongole kati bajja okukola ki okutikka amatooke mpulira boogera ku kintu owino agaleeta mu owino konze nenziruka nembagamba nawulira mugamba Nairo Theatre eri ku owino olwo nnyumyewo nnyingira nti ekibuga mu ndongo ne bagamba kunzi bali ab'amatooke nga boogera tugenda wa Mowino waki tetulinye tugende Kampala kaba amatooke yonna bibagamba ne mbagamba bano baava Kampala nze ndi weeno naye ate kiweewa yabakoze eki yabansuulidde ko bo mututikireko amatooke tujja kukola ki tujja batwala tutandika okutikka ettooke ali mujagujagu saagala kusemba ne mbagamba tutikke ettooke tugende Kampala tunoonye kiweewa era nze kiweewa yanneekangira nasula mu Nairo Theatre okumala wiiki nnamba nga nnenda kiweewa nga bakafeero mbalaba awo mbeebomba benazimbiranga ekikaali bamamuli Katumba nga mbalaba bawalukagga bajjawo basimaati nnyo balina engeri gye bayambalanga amasaati gana yalina akanywa mpeera simanya zaani ezo naye nga kafeero tewali simu omuntu olina mulinda bulinzi olina mulinda simu tizaali nga njijjawa ngaali awo kiwa ne bamugamba waliwo wano akalenzi akakola ki akakunoonya kavudde mu kyalo kalenzi ki agenda okulaba nga yenze naga gwe mwana gwe wazze naawe nimugamba nti abantu nazze nabo bewandekera nangamba oke mube yaleka mwali mulimuko kubamanya oba bali nga bubakenze bapukaming ndowooza bwe tuba tukiyita ennaku temuli yavaamu nakatu bwavaamu yenze kakati nasula ku Nairo Theatre nsula ku foomu kumala ewiiki eyo foomu nga mupanga foomu nezikola ekitanda nga kwensula nga webika kyolo waliwo akabulangiti okajjukira kalinga kakunkunyuka kenajja nako nga nkakubye mu nsawo yange ebbaaga eka nenkaleeta olumuzeyi ali wamusiibula oba wayitamu buyisi namusiibula nze namusiibula namugamba taata ngenda mu ndongo kuba nasooka kuba bifaananyi nga nkuba abadongo bano obufaananyi kakati naŋŋamba obadde otandisa akalimo ate kati okyuka ogenda mu ndongo okitegeera naŋŋamba waki togumiikirizaako nimugamba daddi kangende mu ndongo naye engeri gye yandaba kuba yantwalaga ku mbaga nga nze nzina kozesa nayo kyansiyo inshaallah naye obeeranga mugumiikiriza kyekigambo kyeyakola ki akusibira entando naŋŋamba obeeranga mugumiikiriza buli kimu nze nkikozeeko kuba taata yali mulengezi babajjanga gita mu jirikiti kuba ebyo byonna byonnaffe mu buto yabitulaga yatulaga empale ye gye yasookeramu buvubuka nakati oba akyabiina simanyi nejjita egyali agyali naye naŋŋamba nze ebyo byonna nabikolako nakubanga jjita naabo babasudde ekitegezo ova mu musical family eyennono kakati kiweewa naŋŋamba wazze nti ne muga taata ntwala eyo gy'oli nawulidde bakulanga eyo naŋŋamba
olunga star abatesi ballo olumanyi lweluliwa abatesi ballo bataka bannange nvuddeyo buzizi bwebanga lyennamala nkomyondi gatte jijidde kujeeka ebyennyina kamala neziva bwendongozi langi kutte sijja ekitampozi okugjako walumbe bwe lutyo lwali lutambula abatesi balloza munneme okutenda okitegeera kakati walumbe se nangamba naye eno gye nazze nange ninga omugule si wange era bali be balina okumbuulira naye kangezeeko nkufunire wano kaso omanye amazina kandabe nalukwata yafa omugenzi kati nga ntwale wakasajja ndesaanizi omujjukira bulungi yafulumyanga alubamu ezo nga mbuuza omwana ono omujagujagu asobola okuzina kuso tuyingidde 200 oba gundi basudde wafiira tuli mu 97 ate gavumenti nasooka kubeera kutoba mu ndongo era omuntu yenna yenna ataatoba mu ndongo tawangala mu ndongo tumanyi wali planned kid nti mwali muvuddeyo nga mutunza amatooke yefe abaasitula emizindaalo yefe abaasitula amatooke nga kunnyonnyedde yefe abaazimba ebikaali abaasula ku benchi yefe abaatendekebwa nti omuntu eyatendekebwa endongo abeera n'obumanyirivu obwagenda okukola okuva ku stage performance kyovula nti bwenkwata microphone nkukuba bwe toogamba nti mpima abudu mukuba jjinja tosobola kulimpima nyimbira wano nenyimbira wali nenyimbira wali sibe n'abayimbi abayimba bwe batira babeera awo wamu kakati antwale wa kasajja amugamba mutwalire nalukwata antwala mu wino maama nalukwata yali akolaki atunda ngoye bambi abatamanyi mama alikado omuto yazala likado omuto mukyalo amugamba mama nze nange nsaba nzaale ompe ekifo konze ambuuza omanyi okuyimba konze nyayo obuyimba olwo baapukaming basinga okuyiiya ennyimba ennyingi omubuuza nti olina ennyimba mmeka gamba nga 3 naye nga mulimu ennyimba 2 oba lumu naye nga tayagala sula mukisa ne mugaa nyina ennyimba mu bwangu awo nali maze okuyiiya ennyimba 5 mutwe naye nga butonotono ne mbimuyimbiramu freestyle nagamba nagamba kiwa kajja kuyimbwa eddoboozi ddungi kiwa namugaa nze namutendese kuba kiwa yali avuddeyo anjiyiriza akayimba nga nakakwata bakayita abakuzi b'ebinnyo abakyala abakazi anti waliwo engombe aja abakazi bakuula ebinnyo ne mugamba kati tokenjagala nakuyiriza ne leero ntuuse yanyiriza lege ngoyimba otya ne leero ntuuse okunyumya te bennyina kamaala lutoto nnyo omuziki nga guno gw'oluguma gwe gubakyamula nange n'ennyimba sitera kuyimba mbwangu nnyo amuziki awo n'enkubawo ekiwato endongo eno nno awo nga nyenda kuzina waaganzita gye tuva wala nga nzina naye nalinamu obukode bwa dansi nga nze nsooka okuzina jjalibu kakati ebyo byonna byonna kiwewa nga abindabyemu nagamba nakana wabangawo ojjukira abalema tubebbere ojjukira koloba anti beebo koloba nanti nabasanga nga be basita be bayimbiranga mu kikaali kyange kiri kye nazimbanga kati mu kibiina ekyo ekyabuladde kiwewa mwava akola ekino ekikye mwalimu akalema nga kekulula mu kibbo bwe kati mukakuba jjalibu kati nze ndeeta amazina aga disco nga yingiza akatali ga kalema nga nkuba ne sama nakubanga sama nenkuba zino zisimaya zaanizo okwata wansi n'okuba ti zifaani njulika katuweero ne bagamba nga okuvaawo tubasolooze balinange ndowooza jjalibu mumulabye bebo abaana betulina basooka kuba jjalibu kati nga bwe bagamba nti abayimbi tumala balaba okusasula mu byalo mu byalo tokitwalayo ndongo nga tebannalaba abayimbi motoka zimala kupaakinga ne balaba omuyimbi baakoba obabba akati bali bagamba nga mumala tuwa jjalibu
ngera babeera munda nga 3 ne balemeramu kakati mulina okuleeta obwo obunkonkoli ne bwewalula obulema ne bubuuka kati nange omulamba nenjija kadogo nenkubawo zisama enduulu nekubawo oyo tugera kusasula kati ennaku zino bazinisa biwala duli abawala b'obubina tebaaliwo kirabika ndowooza oluyimba lwange lwe lwabaleeta nze nsaalabako kuba akadonkamu ba bubina ebiseera ebyo bayenga muserebende magomesi ne sikaati empanvu munnange olimu owino ndimu owino oyiyiza ennyimba nesitole nga mpanvu munagisobola nnyo ntandika maama nalukwata ngamba onosobola okunyimbirako engoye omuntu okuyimba ennyimba omugamba onoyimba engoye konze maama jaziyimba noonya kyakulya Kampala siinaayo wange nze abantu abange nabalaba maze kukuba hiiti buli omu naavayo nze ndi maama wo wegindi nze ndi taatawo ng'abamu bali mu owino nnoomu mwenkulidde nze taatawo mutyaba ng'ate nga gye bali baddala bataata baffe nze sengawo gundi nga bali omu batunda batunda engoye ngamba bannange erinnya lino likuzuulira abantu naye nze Kampala nali mmanyi ndiyo nzekka nga gwe mmanyi weebukojja kyeyine abeera nakawuka kojja kyeyine akati nenyimba engoye obugoye bw'abaana mwe nava nentandika okulowooza nti nsobola okubeera nga bwe nnyimba mwe nkola ayawo nava ku maama nalukwata natandika ate kuyimba butunda nga ntunda butunda awo ku mwala awo nsawo 10 oyo kalinga bwoyimba bubwo si bwange tonafunamu wadde kinnafuna naye nga oli aŋŋamba ngenda kuwaayo 3,000 ezo 3 zaalinga nnyingi ng'olyako ekyemisana naye nga nsula mu Nayiro Theatre bwenkugambye sinnatandika bulamu nyinaino waliwo akafaliso kalinga bwe kati tubuzinga ng'obw'abasirikale okaguze ako nakagula ne kabeerawo nga nsula bulungi nnyo munnange emyaka egyo oba oyagala okukwatakwata mungu okola mba ndi awo nga practice etandise eya peaking festac oba wagiwulirako peaking yeyazimba abayimbi bonna okuva bamuwire mukaabi peaking yeyazimba bakiweewa simanya babayitanga senga nakubulwa abo bonna bayimbiranga mu peaking nze nsanga ligimu eriwo mu peaking nga sitaalimu bamuyita Kizito Zaavuga muwulira akatunda kano kalimu takema n'omukyama bakayitiridde ng'ayimba naye ku siriimu ono biki Kizito Zaavuga nga gwe bakozesanga sita ku kipande nalukwata ne Kizito Zaavuga be basita abali mu kibiina mwalimu n'omusajja wamuyitanga boogere n'ebyo tibakyalo baafa abamu nga naalwa annyanjula bannange tufunye omwana omupya alina talenti tusaba atuyimbiremu annyanjula eri Muzeeyi Kasajja nannyini guruupu tusaba atuyimbiremu kati edda waabangayo kye bayita track wabanga ebidongo biri live CD tezaabangawo waliwo kye bayita track ebeera tape bagikuba oba ne bakuwa ebidongo byoyimbiramu nga si bibyo baŋŋamba osobola kuyimba otya ŋŋamba yimbiramu lulimba baluyitanga muyiga okunaaba jabangu ntuuse nesoboddeyo teweetawanya saagala asituka wotudde tereera bwe kati nga baŋŋamba ajja kuyimbira mu turaka ya gundi bampa turaka ey'omuntu omu eyali ya dansi nga dansi waayo tukiyita zuku oba soka mu music manyi we tuba tubinyumya oba abamu babimanyi naye simanyi kyekintu ekibeera nga wowulya baba n'enjawulo yadde erinnya oba muvuuka munnange endala kakati gye bampa nenjiyimbiramu akayimba kange kati akayimba kakaali kagendera mu biiti
za Mamuli Katumba olunga nange negomba kafeero alaye Mamuli Katumba nga ina mulererire ye beat eyo muyigo kunaba abakyala nabajiridde ze najja numbye bakyala wajiridde banabe bakyafu awo 17 awo bakyala akati akali bakendo okitegeera kati wenkola mu practice nenzina kali biri ebyaffe ebyomu kyalo ogatiriza olwo bakizito zavuga ne baseka basita oli kasajja yalinga awuliriza nnyo n'okutegeera kwe alina musical ear kati ye bwe yandabamu ekitone kyokuyimba ne mmala nenzina gaapo eno nga njizinamu mazina kati wali we baseka be bagamba oli ne bagamba boogere nte tufunyeyo diikuula paasi tutu kati nga sikitegeera nga kibuuliza luvannyuma diikuula paati tu kyeki nti abakazanyiriza yetegereza mu lubuto omuntu yefukulafukula amazina gange funda okololwo ngamba kati wamala okyogera ate nga bamaze okukakana kasajja yalinga azinga emikono emabega waati naga naalu oyo muwe ekifo ky'omu maaso omuyimbi mu bbaasi olwo bazaavuga abasudde anti oli yayogeranga ekigambo kimu kimuwe ekifo ky'omu maaso era nga ajja kutuula mu maaso nyaŋŋamba yingira studio oyimbe buli luyimba lw'oyina oyo omusajja yasooka okumpa omukisa gw'okuyimba ku studio nga sikimanyi nti kiriba nzize okuva mu kyalo natandikira mu studio n'ennyimba oluyimba ennyimba 7 nga kwaze wandikidde nyinako lwakiweewa nyinako ezange nyinako zenkoze club na mu speed awo nawandikira abaana tuyimbe ffenna kwaliko oluyimba baluyita Miss omwana omuto akwana Miss n'ennyimba n'omuwala bamuyitanga Nakimbugwe nga ye mukazi mukulu kati mugamba ye Miss tusisinkanye badde nkuba plan okujjawo eyo okukulaba nenga kwe nkusanze ekinyambye sitambule nga mutani ko mutapira Miss kati nga oluyimba luyigiriza aba Miss abambala bumini si kirungi kubwambalya mbana bemusomesa ye tayito gye nalindeese kati ne balwagala nalo nangamba mu nnyimba zo zonna mukaago inakezi nya ne bateekako ne olwaki Nakimbugwe olulala n'abawala abala album n'efuluma mbandi awo kasajja agifulumiza mbandi awo nali oba ndi mu takisi ngenda okuwulira nga oluyimba lukuba ku CBS omugabe mulindwa muwonge omwana wuuyo yakawaŋŋamudde yavumye bannakazadde b'eggwanga muyiga okunaaba mwana muto nno naye ssebo yabagabe bakole ki oba abakyafu yabalaba atya mwana omuto oyo kati nzirayo ŋŋamba muze Kasajja mpulidde ku luyimba lwange naye nga oli pulezenta alwogeredde bubi naŋŋamba owulidde ayogera ku nze oli w'amaanyi naŋŋamba lugenda kutunda olwo kati oluyimba mbandi awo nga lufulumye abantu basimbye wali line bali album bagitwala gwa Kasajja kati nampita naŋŋamba jangu olabe abo baagala ki si lwe luyimba lwo paka box naawe ogenda otundeko ntandika okuyita mu wino nga nkutte kaseti nze wembayimbiramu wembagamba yenze nongwedda nga alinze kaseti bweti ogikwata bwoti nga mpita mu wino mwonna bwe mbagamba yenze bagamba omwana si yabadde ayimba wano engoye si yabadde ayimba obutunda wano banange ntunda oluyimba lwange oli muyimbi nti ye ulira wennyimba ntekamu yammeka 10 nenetundira mu second natunda lunaku natunda box 2 nga we muleetera ki sente naŋŋamba genda maaso n'ebyo byoba oyimba bye bituufu nentandika okweyimba tayito ezikwatagana n'ebintu bwe bitu
era lwe naddako baali baluyita obuliri bunyuma oli mu bbeere abaffe obuliri bunyuma oli mu bbeere lwakuba wokomani nga zaakajja gwe tewaliwo ndujjukira olwo oluyimba obuliri bunyuma oli mu bbeere ne woba mumpewo gwe togiwulira olwo nnyingidde laga sitayiro naye nga storytelling nvudde eri mu Mamule Katumba yakayaniranga nnyo tuni ya Kafeero nga ayinga ye nga newe njja ku stage angobayo olw'okuba nyimbidde mu tuni ye ngagala banka Kafeero abo bonna bagira mu Kafeero ne bawalukagga ng'ate bamukayanira neŋŋamba kati kantandike nange owange gwe atali wankayana basudde nendeeta ekiroboozi nga kyabasudde basudde nti afudde otegeera kati ngeri gyafudde ate waki mumuzaawula manya muziika nange kandeeta ekiroboozi ekigumu obuliri bulimu oli mu bbeere naye nga nkikubye mu kikeesa kinyuma olime bakadonga mumaze okubabala buli biiti ze bakuba bakafeero bali nnyo mu dduutululu bali mu dduutululu otegeera bakisimba nga ŋŋamba nkyusa nti endongo ono kyadde agamba nti najja ne ntandika okuleeta endongo eyange awo etandikira etandikira ku kikeesa kinyuma oli bwereere bye twazinanga muki mwe najja biiti nkuba oluyimba olula baali baluyita kakuba kawuna kabeere naawo okuuma ekyama zonna ziri kuki ziri ku alubambu eyo kati kuliko olulala baaluyitanga pereza message yentuuke ku ssimu yange munnange olabika otya okwatula nti nakukyawa tebintiisa kati nga ŋŋamba akawala lwa mukwano ebyo byonna biri ku alubamu ki eyo kwaliko olulala nga baluyita n'endala nnyingi nnyimba zaali mukaaga mba ndi awo ndi nfunye omulimu omulala bwe nnyimba obutunda bwe nnyimba teepu yange ndaba bandi ne wakubira ennyimba ezira wasigala okyayimba obutunda nkyabikola awo ng'opangisiza kati ŋŋenda ku bbaala bagiyitanga Chase Johnson ebwayise oba nakulabye ndabawo bandi bagiyitanga Cardi's band emu batiti eyabalomeo mwalimu titi mwalimu nga na wano mu kibuga eyimbira wano osima bagiyitanga ani waliwo awo mu kibuga wakati we yayimbira sikyabijjukira naye nga yayimbira awo nga ŋŋenda mbalondoola mbaga ndi muyimbi okitegeera nga ŋŋamba awo nga tukisita nga basita bayimbanga nnyimba z'abamakoma ebirowoozo ebwe bityo anti bandi zaalingawo ebyo nga mulimu Rose Kankunda mulimu John Kawa mama kati bonna nga mbalaba mwalimu abayimbi baali bangi awo nga naye ze bandi eziriwo n'afirigo katono nnyo wali ku alubamu yo mwami Kasigati yakuwa ku ssente kubanga wali omuguzizza alubamu bali mutandika bali mugigula teyakuwa kutookedde ne kokyusa obulamu yampa ebokisi 2 nga sente zofuna zizo nga zizo nenfunamu $25,000 buli bokisi bagisuubuzanga $9,000 nga bw'ogitunda 10,000 evaamu teepu 25 okitegeera kati yampa ebokisi zaali mmeka 2 kati ate nga nze ebiseera ebyo ndaba ssente nnyingi zampadde neneeyanza nenkwata nemuwayo akaalubamu akalala nakola ki kakati mbeera mugundi mu bbaala ezo nga nyimbiramu Kazibe Kapo mwajjira naŋŋamba nange njagala kuyimbako wano kozi oli muyimbi naŋŋamba mbadde nnyimbira eyo muzeeyi ndowooza oba yafa simujjukira bamuyitamu muzeeyi yani amumanyi namugamba gy'obadde oyimbira nti kayimbamu neŋŋamba mukama wange ono muyimbi olwo ng'alina erinnya Kazibe Kapo oba ng'alina amalala ayina
nenga alina akayimba ye kaziwe Isaka obufaananyi mbuyina kaziwe Isa ng'ayimba akayimba baakayitanga simanyi abakazi simanyi sinda businzi kali awo yagamba kayimba akokwegula mukazi akabiza naye ng'ab'ebbaala bakaagala fe ate gali bitunyumira kakati ate akwatagana ne Mamuli Katumba basooka eyo babeera ebyabwe kati ate bw'ajja agamba nti oli omwana gwe bamuyita Abdulmulaasi Katumba amaze okukola research nti alubamu yange kyeyekola ku bizinga biyitirivu agamba omulenzi oyo bamunsaba aliriddawa ko kazibwe mmanyi gyali annumba mu bbaala Katumba mwanjija ku bbaala antwala ku bizinga katono nnyo Abudu erinnya ddyo olifuna otyambulye ligenda okukola sente Abdulmulaasi episodes watandika okuyimba neetanga Rasta Smart lyabeerangako lyabeerangako ku kateepu ako Rasta Smart okuva muri Rasta wagamba mwavaamu Abdulmulaasi liri wali ozinamu nali Rasta Lagadu nendikyusa ngamba Rasta Smart Abudu olwo okyayiiya okyayiiya tayita entuufu ey'erinnya kati Mulaasi kiva kuki nayimbanga nga nsensula tisaati nga njigula ng'eyo nemmalo nengisalaasala nensiba scarf ey'abalasita nga ngisiba wano nga ba Miss Uganda kakati nga nyina ekintu kyenzimba ekyange bagambe oyo omwana Mulaasi kati era nekijja nga bagamba kali akalaasi kaluwa kati tekannayimba bana oli akalaasi katuyimbire Omulaasi waffe aliwa naye nga esaati oluusi nyinza ogikuba ekikalu nengisika eno loketo nga nkuba ekiwato abakazi n'obuwala ne bugamba akaana kakuba ewato akati erinnya likyukira ku musono gwa Mungu Abdulmulaasi nkuba omusono gwa Mungu naye nga sinakuba musono gwa Mungu nasooka nga maze okuva ewakasajja nsaanize embeera n'embeerera mbi nengenda okutunda oluyimba lwange baali baluyita mufune charging tayito zange ozuulira abakazi mufune charging nammwe charging tukoye ffe okubakwana ng'obuliro mmala ddunoonya abakazi mufune charging ng'ekuba wali oli muyiiya nnyo kakati ngitwalira musajja bamuyitanga Diiki mugamba alubamu yiyo nga ngamba bino biki byoyimbye naawe kati gwe muvubuka tosobola kuyimba nga bano anteeramu oluyimba omulenzi yansiima oba wette kyabulako gwe kyotoddemu nze mugasaata oyo nga mukazi oyagala nyimbe nga mukazi nangamba nati muyimbe ku nnyimba ng'ezo mba nsobola ozigula nenyiiga nenzirayo mu wino nenkuŋŋaanya ssente neŋŋamba nembuuza abatembeeyi nga njijukira nti alubamu ya box empute ya mitwalo oba 8 neŋŋamba obupapula buno babukubira ssente meka nti emitwalo 3 nembigattamu nga akakadde nsobola okuba box zange eziwera nenjiriba ssente nengenda nenkuba box nengenda mu Ssongoddo wajiwulirako yalinga Nalukolongo nensuulayo box 3 nenkuba akapapula nga kuliko lebo yange abakazi mufune charging nenyiga nnyo nenegula nengula amasa 2 mu paaka empya ero 10 nenefulumiza alubamu ate nenjetembeeza kati mba ndi waka olwo napangisa nakazigo mba ndi waka wankulukuku wakabode saidi eyo kati mba ndi waka omulenzi naŋŋamba DMS kati ye DMS David bwe yalinga omukozi wange mu dduuka eri naŋŋamba zino box ziweddewo oleeta teepu nemuga zikoze eki ziweddewo nemuga ziweddewo zitya nti bazitutte bazibye bakoze eki nemuga sente oziina nti nziina nenziruka emisinde
nenjija nenzongera nensubulayo endala yezi ebox album ngeno okulanga etambula ngeno okulanga abagula ennyimba bazze okungula bakomyewo gwe bamuyitanga mukubira olwo Lusini yetakulaba Lusini yetakulaba omwana we tannakuba Lusini tandisobola kundaba naawe ngulu bamayinja be bakabi bamayinja ffe twabaddukirangako ku drive awo ku wino ngakubye oli wa mulembe tusangika nga ffe tumukubirako drive tujja tudduka kereya kati nze ne fulumya olutambi FM n'agamba mwana golo olutambi badde nyaga duggulako konze bampeeyo akakadde kamu kitundu ko yenkuwa kakadde embibalabalamu n'akatundako emitwalo gyange nga 6 era ngoba oyita ngamba wakisiva mu kino olwo banjijja mu ddiiru ndoza baamanya omwana ono muyimbi ate atandise okwefulumiza ebintu nagulako awo n'omuyimbi bamuyitanga mulokole yali mulokole oba namaganda simanya namaganda nembafulumya ne bagamba ono omwana katandise ebya music ajja kulabula abayimbi bagenda kubeera baleeta nnyimba wano nga wabafulumya banjijja mu ddiiru bangula miliyoni nga eruyimba ne lutambula n'akyusa ne lebo kakati mba ndi awo nga aŋŋamba gwe mbadde njagala olinayo oluyimba olulala konze nyinayo lwe lwegambye ebbeere bwe navaawo ne muwa omusono gwa Mungu omusono gwa Mungu yampa miliyoni 3 olwo ngenda nninnyisa kakati batandika okundowooza olwo omusajja wo kasajja nga tokyayagala kumutwalira mu music kasajja nga ayina era edduuka lyaki ya music naye olwo mpulira njagala kasente akawera le kalevo kagizeeki kali nnyemu ne mba nakamaliriza ne mugani nono nyinayo oluyimba olw'ettabbu anti omusono gwa Mungu lukuba olwo welukuba telukuba anti olwo Mamuli Katumba story eri gye wawulira nti ku bizinga aba obula waliwo seba avuga kati Katumba tugenda ku bizinga eri story enjizayo emabega ku bbeere antwala ku bizinga nze serebu gwatutte bakanira ku bizinga saamala kuwadde ebizinga ebisatu bamugamba va ku stage twagala Abdulmulasi bagizinga bali babi mbu twakulaba dda bano bazibu abagizinga babi twakulaba wajja ne Walukaga nojja ne gundi ne bafiina kulikayo tuwo oli omwana kati nze navanga ku lyato nga babuuza naye Abdulmulasi mmuleese olw'okuba ka size kaali katini nga tebansuubira kwansinza Abdulmulasi ate nze gwe babuuza Abdulmulasi mmuleese kati ekyannyiiza n'okubakuba kugenda ku mulyango ntuma Kazibe Kapo beno nyeteyo sinya 15 ndye ku chapati oba ekintu kyonna njala ennuma ka asolooza beno ogambe Mamuli Katumba muwe cheat neŋŋamba mwanjije mu bbaala zange enfuna emitwalo eki mundeese eno muŋŋaye mugera kumpa eki kyetaano nsabako 15 muzinnyimye Kazibe Kapo ne mugamba ngenda kukyusa luumu naye tobabuulira bwe baba bannyimye ssente wano siriiwo kanoonye engeri gye nzirayo mbeere mu life yaani nenkyusa luumu Katumba bamugoba ku stage ng'ate nange gwe yaliize tamanyi wendi mugende mumuyite okunkonkona we nasuze katoliemu bakuba Katumba abawagizi abavubi bakuba buli kyuma ng'abawala babasanga mu luumu ani yasuzizza abadongo kubaleepinga kubakuba abavubi bayita mmere enkasi bazirwanyisa ziba ziwera 11 nga ndi ku lyato mba nakatula ku lyato Kazibe ng'angamba ndi gwoleke wano sebo Kazibe tebamba musajja watu yadduka nga abamu basula mu mabanga omanyi gye bayita amabanga abantu gye bateeka pupu
amabanga bambuka eyo mu mayinja gye oli agira wali n'oli yeyamba wali kati eyo nga gye balina okwekweka bwe ziwera ssaawa 11 nze nenninya eryato erijja e Kasenyi kati awo so wezaakoma n'enzirayo mu bbaala zange okitegeera nentandika n'okufulumya ennyimba endala kati Mamuli Katumba bakatongole manager ndowooza agamba manager waliwo omwana yanziruseeko nno naye alabika agenda kuba wattabu yankubizza kuki ku bizinga naye nawulidde mbuno bali ku Aperandi bakola practice olwo nfunya muzeeyi Amiri yalinga omuzeeyi omukulu mu Ndongo nga muzeeyi Amiri aŋŋamba nange mwana gwe nze ndi naawe tutandika tukole practice wa ku Aperandi waliwo obuuma kakati mbandi awo nga Katongola azze mbadde njagala mbayambeko koffe naffe tubadde twetaaga manager ng'asooka alaba bye tukola twagendako eyo yasooka yatutimbirayo obusiso 2 egerenge ne tufunayo emitwalo 3 egerenge anti kadongo kamu osooka mugezeseza bbali abantu abategera kadongo kamu beeri kakati akabiina ne tukatandikira eyo naga mujja kukola naye mbadde njagala mbagatte nyina show zange 4 naye nga tambuulidde nti kuliko Mamuli Katumba oli gwe navudde naye kuki wakubye emiggo atandika okunsomera Silver Kyagulanyi Wile Mukabya ayine Wile Mukabya baserebu bayine Mindi Kayanda ne Mindi sima ne Mindi swani yange onyeta kuswani yange nenga ayina ne luyimba baluyitanga abakazi bali Mindi Silibanga ayina lulinti nazze kulwanira abasajja ofutina abakazi anga ayina omuzadde Katonda wawe n'okusinga be ba star ne black era posa gye basooka okuba yali bweti posa yali wano nga wano Silver Kyagulanyi wano Wile Mukabya kati nze nga banteese eno mu biwala eno wansi waliwo ekiwayo kintuddeko kiyinzibye n'ebbeere lyali ddene olw'okuba nayimbye oluyimba ebbeere kati nga nze okunoonyaayo bantu balina kunoonya wano erinnya Abudumulasi naye nga nsaba ndiddako wa ku top 1 kati munnange kyenakola nga muzeeyi Mamuli Katumba bamuleeta mu anse eno nga baŋŋamba naye kwali ngamba Katumba oyo nno twavuddeyo tukyankalanye alabika alina byayagala bye sinnategeera ku nze naye neetaaga nnyo mbitegeere kati Katumba we tutuula meeting bamugamba omwana oli ng'agaanye Katumba atandika okumbuulira mistake we yava okutukuba oba nze okwawukana naye naga naye nkwagaliza siga nti nali sikwagaliza naye sente zaalina amateeka okuzijjayo kuki ku mulyango ziri zootakola ki zebataasayininga ne mugamba nti sokke tukole nga tutegeka so Silver Kyagulanyi biki lugazi luddawa nga lukolo lwe ndaba ku bantu 5 135 wala tuwafunawo na 10 kusente ngeno ngasante meka endongo eri ku 2,500 kugambye nze we nagisanga yali ku 10 nze nninyisa buli kintu kyowulira wano kwali nyise endongo nali nnyisa endongo nze ntandika ekintu kye bayita drive drivers nze founder w'ebintu ebyo nze ntandika bingi bye nagenda nkyusa mu bulamu kati nenge ngaba nebeere tyanga shozi wedde kwegoba oba batuukiriza bali mu percentage nga nze nfuna emitwalo 2 mu homies nali nga nfuna emitwalo 2 Silver Kyagulanyi afuna emitwalo 25 tuli kakadde tukagabana Mamuli Katumba afuna 15 ate nga atamanga ko musinganye sente entandise omusinganye n'omusono gwa Mungu kakati ate yennyini yagamba oli omwana wa amaanyi yankubizza yali alina okikkiriza yalaba ku maanyi go
kakati Katumba ne Kapo ffe tulina eno banneekutteko ke kabinja akange Mukaabya naye alina akabinja akake Kapo nali tannafuna yiiti nze muvumbuli ya yiiti ezo zonna kakati nye yanneekwatako n'agamba ono omwana tulina mwekwatako gwe mulamwa olwo Silver Kyagulanyi era nga kyalina olugezigezi lwamulangira luyitirivu yagoba Mamuli Katumba mu mmotoka ye lwakuyingiza ngatto ekitegeeza ebyogera ku Silver Kyagulanyi bituufu kati wuliriza Katumba emmotoka yeefa sirika ajja Silver Kyagulanyi alina akasero mu mmotoka bw'oba kangatto Silver Kyagulanyi bw'aba anaakutwalako bye byowulira ojjamu engatto n'oziteeka mu kasero nga naye azijjamu nga alina bisikoola ziri alina waziteeka emmotoka ya Silver Kyagulanyi ndabirwamu tebawa wansi nga mubeera etaayi togiraba olina okutuuya nate emmotoka laavu fo gye yali alina Pajero sooti nga terina esi nga gamba okufa ebiziiro enfofo amewanga atereeza kagalubindi ebiwanga n'okufa ebbugumu kiki wanjagadde okufa oba sekyo osobola ofuluma ogende muyiyo oba baasi y'abakozi kati Mamuli Katumba ajja asaatuuka ayingira mu mmotoka ya Silver Kyagulanyi n'amuga sebo alo akasero kaako jjamu engatto ezo sijja kuzijjamu kale eri olugezigezi ate sigifuluma musajja yalemya mmotoka olina amala essaawa nnamba akyagaanyo osimbula tufa bbugumu omanyi nze saasooka kugula mmotoka nali siina seya mmotoka era emmotoka bampa so yange nengulamu 11 ya miliyoni 2.5 lwaki alemedde gundi mu mmotoka ya Silver Kyagulanyi omusajja talina mmotoka Mamuli Katumba bamugoba alemedde mu mmotoka tannagula mmotoka agiremedde mmotoka y'omusajja kati mwe nga musiisa mwewombeese we muti mwali munani nani omukulu atutwaleko ne Kapo yali Kapo yalinga yerida wa baasi ye ng'atula mu baasi naye kati ffe basireebo balifa abali ku kipande kyenkulaga emmotoka tulina weeyawire Mukaabya sijijjukira yali mmotoka ki Mukaabya nga naye atwalako bakazi be yalinamu akakazi mu gurupu nga kayimba nako ne ttiimu ye kakati nze ne Mamuli Katumba tulina kwenyiga ku ono atutwale naye nga amateeka gali mu mmotoka okugenda tosandabirwamu ate tolinnyisaamu nga tutuuka ku kyalo tugenda okuyimba kati twawukana tutya nabo percentage ye yaleeta obuzibu endagano yegamba alikuba iti nakuba oluyimba ne lututumuka alinnya percentage bano ne beetoolako era wekyalina muzigo gundi yali akitugaba mayinja ngenda nkuba oluyimba omusono gwa Mungu lukuba kakati baagaana okukkiriza nti nkubye nga babanyawo nnyimba kyabagana bakyali ku muzadde ne Black Beauty gwenjagala temunteekako olunderewo nze munzijeko Kyagulanyi olubiguzeemu yazikuba ezo gospel yabitandika luvannyuma okubya omusono gwa Mungu kubya omusono gwa Mungu bayitamu talina akyali kuleeriire abasajja baagala ebyendola kubanga Mamuli Katumba nze mmala okufuuka star ng'egye gye yali aneekutteko nnyo nkola studio nze mufulumiza oluyimba baana bange olw'abaana abangi ng'agamba buli wamu yazaalawo abaana bange jiriga muzeeyi kakati akubayo n'olulala nayigaga ndomanyo ezo zonna njja nzikwata video okubakola ki nze ntandika okujjayo muzeeyi wange Kiweewa mujjukira
nengamba naye muzeeyi Kiwawa nga asirise tukoze tutyo muleeta mujjayo wano omumpeere yawo omutwalo ziri kusima kakati munnange muzeeyi Kiweewa njijjayo oluyimba lwe Zindabada yali yakubadda Ndabada kugambira nti olwo ntandika okujjayo okujjukira abantu bange tukuba Zindabada filimi zaawo kuba nayina studio bagita RM studio yaliyo yange yafulumya yenze Mr. Ansam Kasarine yangamba Eagles kyenkola mulimu bani Irene sina luyimba Abudu akimba kyange kino wachi tukola ki tetukwata video ne mugamba ngenda kuwa studio ya bwerere okitegeera ne nkwata ebifaananyi ne ntematema ebifaananyi mu computer ndi muzibu kati gwata abisoma wabiyigirawo unchecho ngalikada abinyumiza mu video ya ze shooting olina okubanga okuraminga ate ng'olina n'amagezi amazaali kituufu nze zo video zonna zange nze na editor nze awandika firimu nengamba te firimu kakati munnange ba misani samwakutte bakiweewa bonna ezo simanya Sebbale bazze ngenda na sikati zonna zange nakasimu zonna video bulijjo olabaawe ntandika obbajjayo nga buli gwe nakwatangako mu budde obwo ng'adduka speed ndeeta kapo ntandika okumuteeramu amaloboozi waki nyine ekintu kyajja kunnyonnyolera eggwanga waki bw'ogenda ku Google oteekamu oluyimba kazibe kapo tajja mu beeping kuliko Abudumulaasi engeri gye ndayagala nnyo kapo nga musembeza mu bulamu bwange nga naye abasajja bano bakasiwuukira boye album nagitunda wakasiwuukira kati mbagamba FM agamba bano nze ngula ggwe mpozi ng'oteeseemu eddoboozi lyo okitegeera nzirayo mu studio mbaakingamu beeping zimaze kandeke era eddoboozi ly'owulya backup yange kakati abantu babuzeebuzibwa amatu gaabwe balowooze nze so nze njagala kutonda ani Kazibwe Kapo kati we natwalanga oluyimba lwa Kapo ku leediyo munkubire na luno nga te bo baagala kukubako zange okitegeera kati neŋŋamba nkola ntya kati okuziyisaawo foda ya Abudumulaasi oluyimba omusono gwa Mungu ngambaga zonna zange foda nga bateekamu mu Abudumulaasi waliwo kengere tozuukuka kuba message zonna nze naziyiya oli musajja kiggwe kati bonna okubatunda nabatuumanga Abudumulaasi aha mwambale ku mini bamuyita Kabanda aha ne backup ezo zirimu zange kyovula baluyita lwange backup yange abakyala mwambalenga ku mini mwawula ebiwoomera abalya kati nze ndiyo emabega nnoonya kubatunda kubamanyisa ki mu bantu kati bwenti bwe ntandika okusitula omugigi gwe naleeta ebiseera ebyo nengukyusa n'endongo badde muyange era kituufu yali edigida Kapo mujja mu ddoboozi liri mugamba njagala ombaakinge nga bwoti okitegeera kati n'atandika okubba tooni eyange ng'agibbako haafu okitegeera najja nga naye omuwulira adigida ali mu life eyo bwetyo bwe twajja twezimbazimba mu ndongo yaffe ne tukola ekintu eky'amaanyi awo wonna wali omaze okubeera ng'okuba swimming pool maze okuba swimming pool kakati swimming pool ejjeetya oba faamu faamu yeesooka faamu tuba tugenze Nakivubo Silver Kyagulanyi yali agenze London waliwo kasitooke sikunyumiriza tutuula mu meeting erinye Katumba agamba wano we tutuuse olina okulya omugaati funa eza Silver Kyagulanyi okitegedde bulungi ko olinga amuga nga tutuula mu meeting ne ba managers bannanga Abudumulaasi watuuse ono omwana akwate sente za Silver Kyagulanyi Kyagulanyi adde mu level ya Abudu wabadde oli yatereza bwati Silver Kyagulanyi nagama no sense nafuluma nafuluma no afuluma ayitawa Katumba yali ku mulyango
bali wali bakama baffe Bawire Mukaabya. Katumba lafano wa gundi. Bawire Mukaabya katugeze kamera eri weeri. Bawire Mukaabya batudde. Fe tuli eno ne bakapo timu yange kati oli atuvuma nonsense. Silver chakola banaga. Nonsense. Mukaabya nawunze ko omutwe n'asirika. Kati ko Katumba. Ale govuma nonsense. Kwatira akabudde koti. Kamukube ne galubindi zase. Meeting yavaawo nga tutukanyiza byatulese. Katumba enyofu kubadda. Katuma bagamba. Ekyola kikwasenga. Anti audience yamuvumanga ekigambo kimu siye muwanvu yayinanga oluta akubalumu 2-3 nakuleeta nakubira wano ku stage. Katumba. Naga. Omwagizi w'omuvuma. Omulala ddemu. Ate nga takuba n'obeerawo. Kati kyenjijukira ekintu kimu yakuba akaana mu kikaali. Akaana buno obulingiriza mu bituli. N'akakuba akavubuka. Eyo film nyenjukira obulungi. Katumba nga yambadde amasuuti ge bulungi agera ku stage. Akaana ne kamubala oba kamubala otya yali azze ku mulyango okulaba embeera weeri. Kamukubadde abokiiki n'agwa mu kiveera n'amasuuti ameeru. Agenda okudda engulu bwati ng'akaana kayozezza n'agamba nenkakwatako. Kali kamukubira ki? Fujjo. Kugambe yakakuba kulingiza mu bituli. Nekasirika. Nekagamba ono muzeeyi. Nekatako mubala kamubala engeri gye yali mu masuuti meeru akamulaba. N'obuwanvu bwe. Kamubadde kiiki. N'agwa eri mu kiveera. Kati wava yagamba atya? Zimala eddakiika nga 2 okusitukayo naye nga yenna addugadde. Kati bwe yava yatandika atya? Nenkakwatako. Katumba mulabe naawe edduka. Yalwananga ekikaali n'akikuba. Anyumidde ku Silver Kyagulanyi. Ani kwayita nonsense. Abudu kwate kooti. Kamukube galubindi nzasi. Awo meeting yakoma ne bagamba mukakkane mubireke. Nze nayimbye ate nkyayimba. Tugende ku action endala. Meeting tugivaako. Ne tukuba endongo ne tukuba endongo. Yes. Kati Silver Kyagulanyi afuna olugendo lweyuka agenze. Yamalayo ndowooza oba mwezi oba gwawera. Agenda okudda mu speed nga waliwo oluyemba olukuba leediyo. Buli leediyo. Ngenda kusiba faamu. Kati ate abuuza nze tuli na kivubo. Oba kyana kye kyakubye ekintu ekyo. Nga buli bwenkyusa leediyo okuva ennazze. Namugamba lwange. Naga yego wakubye ebyo ebintu. Ebiyimba kiyimba ku leediyo wano. Nga tamanyi tugenda kufuuka nsonga. Kati mu wiiki nga buli we tulaga twagala faamu twagala Abudumulasi nga tebakyagamba tugenda mu bahomizi erinnya likyuse bagamba tugenda mu Abudumulasi nga bagamba tugenda mu Mayiya twagala Abudumulasi nogenda mu Abudumulasi tugenda ku shenene ze twategeka zenjijukira Oyima na Masindi zaali za misana era nga tiimu tukyali ffenna pasata gira tennaba kulinnya anti uliriza awo waleeta obuzibu tugenda okukuba endongo Oyima nga gye tulina n'okutulya meeting omuntu ajjula bw'ati ge mutolabangako tukuba drive ng'abaana bagoberera Abudumulasi abakazi bagoberera Abudumulasi mu mmotoka yange nagula n'emmotoka oli saafu ojujjukidde kati nga bonna bagoberera ani nze manya naye ndeese ekintu kye bayita drive basooke tulabako basasule okutuuka ku mulyango nga layini ebembedde paka eri kakati bano bafuna akatengo sukaali ali nnyo wa Silver Kyagulanyi bagamba kikino omwana ono drive tebakyabalaba awo Silver na oluyimba ki zirize yakomako zegambye mama atatambulira kwezo black details ani nga z'amaanyi yali musajja wa amaanyi mubalekere ddembe beba mama bakole ebibasanyusa ekyasa ky'abakyala ozimanyi nnyo kakati nga bagamba mu dokita waali ali Kampala dokita wani wa Silver Kyagulanyi yafuna pressure gaddala njagala kugenda n'ejjanjabe dokita wange ali Kampala bule Mukabe yasooka otuddukako n'agamba alina byagendamu e Kampala so bitengo bye bibakutte
buli we balaga balaba Abdulmulaasi ngena nti percentage ogiriya yonna eyo gye baatusuula. Wire Mukabi yasooka okudduka n'awandiika ekipapula ekinene n'akiteeka ku mulyango e Hoima. Abayimbi tetuliiwo, nze Wire Mukabi. Oli Kyagulanyi yaddukidde wa Kampala. Enku z'Abakadonkamu zaava dda n'obutaagaliza. Mwe bino ebintu byemuwulira. Maama! Olotereza ne wano. Bana amazika ge bakaaba just. Kadonkamu mwe musibuka eddogo erisinga. Bw'oba toli mulogo mu ndongokamu wali tojja. Twasanga ba Mukabi abaalogaaloga dda. Omuntu yenna omusanga nga alokose omanya ate ebikolobero bingi bye yakola. Ate ataasiramuka. Eso osira ddiini y'Obusiraamu tuzaalirwana. Naye eno ddiini tufudde. Kakati abantu basanga balokose. Abantu bonna osanga alokose. Kyovula bawe obujulize ebintu ebikambwe. N'ogamba oli n'avaayo ng'oli yavaayo n'agamba bannange pasa nze kunsabira nze natta mukazi wange. Twabirabako. Kakati abantu abo baba bakoze ebintu. Abo stories z'abo abasajja wozigenda ozinoonyereza abo abedda. Ng'ataali na dogo tuufu. Kyovula babagamba ng'oli Sebatanga bagamba ayimbira ku microphone ekyali ki. Nga tagikwasaako. Nga ye kyekitiibwa kye kyayagala. Naye nga bagamba mwe mwali eddogolye mu microphone. Mwe muli ki? Eddogolye. Nga kye baazimbawo bakiffe kye twasangawo. Kati ba Wire Mukabi twawulira n'engombe zigamba mu Wire Mukabi kasajja ne sandi zigwe badde nnyumyako. Mbu yamuwaabira mu kooti. Mu kumuwaabira mu kooti. Olw'oluyimba Kayanda ng'oli agamba oluyimba takkirizibwa abo baawukanye tokkirizibwa dduyimba. Mu Wire Mukabi n'agenda ku musawo w'Ekinnakinku. Omusanga agutte. Aguzikize. Afuna muzikiza. Naye omusawo yamugamba tugenda mu kkooti nti naye omusajja ng'ayina ebiragaano bye twawandiika. N'amugamba w'esirikale ngenda kutuma abantu bange bajja zijjayo empapula. Kasajja bamugamba bujulizi kyo obulaga nti wasayininga n'omusajja. Omusajja ono ennyimba ziso. Wamuguza. Kubanga yali amugaano ziyimba gy'alaga. N'amugamba okumanya zange nyina obujulizi. N'amugamba agenda ojja n'obujulizi. Kasajja ajja okugula safe ey'endagaano weziri. Mbw akazimu okamanyi. Kano akantu akajja bwe kati. Mbukajja kakuba enfufu bwe kati awo ku Nairo Theatre kayingirawo ofiisi ne kabbamu empapula ezo zennyini mu seefu ne ziyita mu budirisa ne zibula. Kasajja n'addayo mu kkooti agamba mukama wange ansinze. Omusawo oyo akyali omulamu. Simanyi. Kakati abasajja abo bajja ffe story tuziwulira. Ati nze bennyingiriramu. Okubya oluyimba banteekako embeera. Baganda. Bali bakadonka mbali babbandi. Olwati Wire Mukabi akulembedde akabinja keggamba. Be baatula kalenda. Ate ezo meeting zaali ndala nnyo nze saazimanyanga nzimanya bino byempulira mu social media kati. Mpulira biwulire. Naye nze nkubuulya nze we najjira awo mu system nga bakatongole bano manager batugaana toyimbangako ne gundi. Nga bazimbawo eyo embeera. Kuba Muzeeyi Sebata yayagala ko tukole ffenna so. Katongole n'angamba mwana waffe, mwana wange toyimbanga n'omusajja oyo. Ninga nze simanyi lwaki baŋŋaana. Nga bagamba oyo kooyimba naye. Ngamba kati kitegeeze ebintu ebyo byonna by'okweroga kwabwe n'amalogo gaatandika kuva dda nga gajja kola ki. Kati bano abaalaga bo we bajja mu system ba kamiliyoni ne baleeta eŋŋumi n'ebiso. Bo tebaali ba malogo. Bo si ba science. Bo ba kiso bugirita na ŋŋumi. Nga bebe wasinkana oba bebe Bobi Wine wasanga kamiliyoni. Eŋŋumi gw'erya gw'eridde. Bubinja bwaki. Teri kweroka. Awo tewali ddogo abo ba ŋŋumi
tezajja music wajja akola ki atambula bwato eno mbakadongo malogo na butaagaliza nankwe kadongo kamu ne bandi bombi abo gali malogo kati anti abalogo abalogo baafuluka baafa omuntu atuuka n'afa yakulogera n'ogera okuddayo nga yakola ki yavaawo kati okubye farm oba akakuba farm n'otwongera swimming pool nkuba swimming pool ne bakkiriza ne badduka badduse dda tutandika okulya ssente zaffe baaba basatu Mamuli Katumba gula oluggi lwa farm Kapo nkukwasizza management eya farm Kapo yali manager wa farm yo Kapo nga takyayimba asiba ku farm adigida alina kulaba abantu b'omukulu tubasasula abakyala balinga wabedda farm ojimba kayo n'ogikola basoka gikola n'oleko ogiyimbako farm ezo nyimba za byamagero farm nagiyiza ku lyato ku mazzi ntwali tugenzeeyo ku bizinga tayito kwenjifuna ne ntandika ekirozo ekijja ne beat n'enjiya ate swimming pool njiyiriza ku toyi kakati katika nkubulira ekintu toyi oba waliyo mizimu omuntu abalo emyoyo emirala toyo neno steam najiyiriza ku toyi nange ndola nnyo nga ndi ku toyi kapapula bakensi olo agakatona mugulu toyi kuliko emizimu enzungu nanti obengana ebiro yenkoma zineze oba kampalo neyo ebirowoozo bikkakana zaaliwo sobiye na toyi naawe zaali zineze ebituli naye mba ntudde ku toyi bwendi omwoyo gwa swimming pool ne gujja nedda nali nginze ku kifo kati ne ngamba kino ekintu bakiyitaani swimming pool ng'era ekifo ekyo kyendimu nga ng'ogamba ugenzeeko swimming pool yalinga eri ku Silver Spring ebugoloobi ate nga gye nalaba ekirowoozo ekijja ne ngamba nsobola okulaba bali be nalabye babadde bukunya tayite bwenjireeta nga nze ndaga maama w'abaana ffe tuli bafala muleeseeko eno anywe ku kasoda kiki ekibaawo ntandika obwongo bujjira okwo tuni kwefunia okitegeera kakati ngenda okuvaayo nga mmaze mu bwongo bwange okufunayo obugambo era olwatuukirawo wentudde ne ndaliko okuwandiika eri sitole gye nnakola ki gye nalaba kati ate farm byo byajjira awo nga ndaba musono gwa Mungu tuyinamu abawala awo nga abalina obubina kati nendeeta neŋŋamba bonna bonna ne babeera bange bino ebyana bino olwo tuli ku lyato ndabako ebyana ne bibeera byange mwana nga nze tabaaliraamu kitayito bwekyo wekijja kati nziba akagambo k'omusajja wange muganda wange basudde naalisibye faamu ne mbateekamu ngaana kakati nange ne ntandikira ku eyo sitole ne ŋŋamba era olaba mmotoka njagalamu nga bana nga bakuuma nze kati tayito bwezito bwezajja ate sula sako ali muki mukwezi ebbiri Sula Saku best man ate oyina farm oyina swimming pool olese best man olwo bano bonna badduka tuli ekibiina twakijjawo homies bakatongole ba manager nabo badduse tuyina light production kakati tutandika okuba endongo yaffe Kapo nga ye manager mu baana management gwe bakwasa bano ba manager akasente ba manager katongole baali be batimba be bamanya gye tunaatambula be bateekateeka show nze ne bambalira ne bagamba ofisi zaayo bakakadde kati nze ng'ebiseera ebyo bye biri oli omukyala bye yadda akola kyayogerako nze ng'ebiseera ebyo situnula mu ntamu y'aba manager kubanga baatusiba akatambaala nga bo nga be baatutandika okubeera nti batugase nabali ate be basolooza ndabuka nti aluvannyuma mbagane mmwe kambabuuze edda babayitanga bambaleese mwe bamanager mutuleeta ku kyalo nti ate sente ze mutimbisa era zaffe ziva muffe ate waki mutusolooleza waki tetukaanya ne mufuna percentage okitegeera kati tutula ku mmeeza batwala 30%
ey'okutimba ate sente be bazisolooza enkaya naawe etandikira okukola kyokuva neŋŋamba Kaponga ye yakwata sente z'abakozi bonna mu kibiina n'abagabira omusaala nze ne bandeetera ezifiso oba kakadde naboyagala nga bana abalala nembeerawo nga balina n'obukodyo bwabwe bagera emmotoka eriko obudde obwo nga bagamba eno ogenda gikubira so emmotoka tekyakusaana eyo BMW zizze zipuladawo nga nvuga zisaafiza ebiseera ebyo nga zerandikuluuza z'ennaku z'ennaku zino bagindeetera njikubira so 200 naye nga so gyenkuba ogimanyi buli so yalinga etuuza miliyoni za sente miliyoni nga 2 ebiseera ebyo olwo nalinnyisa sente nzijje ku zino ez'abantu bayigozi baani ze baaliko nziziza mu 15,000 atayagala kulaba ndongo ya Abdulmulasi ng'oyagala babbiri ojja kulaba abalala nze yange yammeka ya 5 kakati sente ziwera mu basajja abo bakuŋŋaanya sente nze nga bandeetera akakadde ndaba kyekyo okitegeera n'emmotoka empya nga bazindeetera ne baŋŋaaza kkubira shows gwe newekubira shirugola nga ziweddeyo ne zigwayo ne nsigaza emmotoka yange ate mba naakagimala ne baleeta pulado bali abo abasajja ogisigaza ne bakuwa kaadi naye obukodyo bw'abamaneja balinga babulooka ye yennyini nze banguzaako amayumba mu Makindi muno nga 3 agali fake oba ogimalayo bwoti nannyini kyapa omutuufu najja naye nga wagiyimbira sozi kati sozi omala ogimalayo n'emmotoka ogimazeeyo ne bakuleetera endala managers balina nga akakodyo ke bagamba omuyimbi talina kuba na ssente bw'aba ne ssente oba tojja mmufuga kati bo bafuba nnyo okulaba nga ssente zo zigenda mu bintu bino bye baleeta eno yekusaana ne baleeta BMW kati ngeri gy'olina ebyana olitegeera BMW n'ogiva yenda abakyala gye baweeweeta mu farm manager tuwe ebiyungu eyo n'engivuga nayo n'ogikuba n'eggwayo ne baleeta endala life ezo ze bajja batutambulizaamu kaseera ako ne tutasobola kubeera nga tulina ssente ze twekuŋŋanyiza nga wolaba bakamiliyoni kuba bo bwe batandika omuziki bajjanga wava omu abeera n'abayaye bawuba bendera miliyoni 4 ze bamugambye zayimbira bwazitwala bukoki bukoloko oba abayaye abawaddeko njaga oba abawaddeko ki kakati ffe ye life eyo gye twabeeranga muffe mu biseera ebyo katono nnyo ku prime yo egyoyogereddeko okubye farm okubye swimming pool okubye bestman okubye enjagala ekyapa okubye n'endala ezaali awo kigambibwa nti mu kaseera akutogera 2,567 you were arguably the biggest bestman 2,500 yes you were arguably the greatest the biggest ufumbo bwali zisinga zitakula bagamba nti mu kaseera kwe gwa lyasinga almost gwa lyasinga amaanyi kuyimba mu ggwanga Uganda lyonna waliwo abagamba yansose ndose nenkusanga wano nti mulimu shows ze mwakola Abudo nga abantu bajja ne bajjuza venue gye mwali mugenzeemu kugamba ekibanga kifo kyali kishuza abantu 2,000 ne beenyiga ne batuuka mu 3,000 ne bafa mbw abamu ne bafa did it ever happen wabali batulina kati Abdulmulasi yali kirooto kya ntiisa nga abamu bampitanga muzimu lwaki naleeta omutindo nga tulina ettaala ne system yenakozesanga nga tosobola kunneetegereza era ndavanga mu shows nga owebukomansimbi alina okundabira essembabule addemu ayeetegereze Abdulmulasi yani omutuufu nayimbanga nga nyine nze nabireeta nendeeta emashini ekuba omukka nendeeta ettaala ekankanya nga kati omukka guno bwe gukola amazzi gukola amayengo mu swimming pool nkugira mu swimming pool kati nga abantu balabira ddawo ddala swimming pool ettaala eri yali ekuba sanko bweti ne tukuba bbulu alinga amazzi kati abaana bano bwe bajjanga bambadde swimming costume zirize nnyini ezuuga nga olabanga bali mu swimming pool kati abantu okwenyiga okuluuka baagala balaba Abdulmulasi ali mu bbanga ettaala eri yankubanga nenkasuka mu bbanga nembeera nti ng'omuntu alabanga omusambwa
tategereka omusajja samwetegereza nga tosobola kunneetegereza kati obunkenko obwo ng'omuntu ava egindi n'agamba nzinziramu okulaba egindi kati baliri eri mwafunye abantu oba 5 ate n'abeeri abataategedde so bulungi omusajja oyo ani omutuufu nabo ne bajja kati nze ntandika endongo jijja mu bihoolo nsanga bihoolo eyo Sembabule Simazaani tugere wali ewa Jime alina ekikaali kyalinga open space bazitani nga gate zino olinga yazimba ekintu kye naga wano bose bayimbirawo ne baseta bayimbirangawo gundi bayimbirangawo naye nga kisuluza abantu 10 12 osegeera kati space ya abantu banyiganga ekidongo ba manager nga bapakirawo pakizi bantu ka demand eri waggulu nnyo kakati baliri abantu bana bajja okulaba endongo wali abasigala ebweru bafumba chai bichi walaji waabwe ekidongo ne bibakuba bano bamenye ekidongo kugira oti kigudde eri kissa abantu otegeera waliwo abafanga ebiziiro njijukira omanye ekigunda ekyomwaka kya Simba kyavaako nze navaako ekigambo ab'obwana temujja n'abakazi b'embuto ekigunda simipulo emaze okukwata akati kigunda kyategeka songa eri kunze Abudumulasi ajja naki salamu alaykum koja ani mutabani wa munne sebo atumiriza gwe yali mufamu nga gwagiraawe komanda komanda kakati munnange ani komanda yonye bafu komanda afa yagamba muterere ze kono kwe mumiro kulabanga mulamu mumira nemaya Mungu asasira kastora bajabudu kisa kya mukama era omutobere ate nze kembabulira ebyo byonna bye bagamba obulwadde kisiraane era tosekeryanga n'abuyina buba muswiba nga gukkubye okitegeera tuwali bye tutaakola ng'abavubuka naye otuuka ekiseera n'ogamba olaba nayita wali ate nfiire wano Katonda yambira mu budde bwa kyana kito obiremeramu ng'agamba kyoyagala kankikuwe ogende nakyo kitereke kakati tubadde tuli ku kikusitole kwe tuli wali abantu webaziirira abantu webaziirira mu kigunda bagamba temujja n'abaana ab'embuto temujja n'abaana ate n'ab'embuto temujja abantu baagala kiri kyegambye ettaala eri gye twalina ekuba omukka ensitula mu bbanga kati abantu baayagalanga okunuuka okulaba agimanyi abantu bali nnyo obwana ne bali nnyo obwana okitegeera ab'embuto omukazi n'azaaliraawo kati kwe kuva eŋŋombo ab'embuto temujja ekigunda ekyaddako nanti Abudumulasi gyali ab'embuto temujja ndoozi ebyaluli bye yabakola mwabiraba okitegeera bulungi abo byo ne bazaaliraawo awo kati omuntu afa omuntu gwe boogerako afa abaafa Mutukula manager nawuli abyogerako omusajja yali omugagga ku kyalo okwo yafa kiziiro bugu mulingi abantu bayitirivu nze kennyini okuyimba bandeeteranga amadaala nga siina ng'ogamba muyimbi azze kayimbe nga siina wempita ne baleeta eddaala n'empalampa n'engwa ku stage siina wano wensobola kuyita mu bantu ekifo kyonna kijjudde kati omusajja okwagala okulaba Abudumulasi azze ku stage abantu be bamunyiga ebbugo ne lisiggalaawo atudde wansi bo bayimiridde kubanga bwe natuukanga bava ku butebe ne bayimirira buli omu ayagala kulaba okitegeera bulungi omusajja n'akola ki musajja n'afa kakati endongo eyo bwetu bwe yali amaanyi gaayo kugijja neŋŋamba tetuddamu kukolera mu kihoolo oba ekizimbe tutandika okusiba ebiveera kati tutandika okunoonyereza obukodyo bw'ekiveera nga tukuba bisaawe oba olujja lw'omuntu olunene kubanga ekiveera abantu newe benyiga batya era kyekivaawo omuntu tekimukuba endongo bwento bwenjanjikyusa okugizza ebweru okugiteeka mu drive
kugamba nali founder w'ebintu ebimu mu ndongo gikyusa. Olw'obudde tugenda otandika oluddako. Njagala nkulako n'ekibuuzo ntambi. Chameleone alaba okubya Uganda agamba va mu kadongo kamu. Eyo story mpanvumu. Tugenda kukomyawo. Era weekend. Nzibadde nina ebibuuzo biyitirivu nnyo wano. Tuyambe tufune part 2. Tutandikire naddala awo ku maanyi go egaali amangi ennyo. Abalala bareactinga batya abalala ate. Kubanga bangi abali mu ndongo. Jjukira omaze okubeera nga abakadongo kamu badduka bandi badduka kati ne bana abalala abaragga nabo batuuka okuwulira musisi. Bintu bingi nnyo waliwo abaagamba nga ne bagamba mutuwe ku bbaasi yammwe tugere tulaba Abudumulasi nga bagamba Eagles. Nga bagamba Eagles? Mutupangise bbaasi yammwe tugere tulaba Abudumulasi. Leta amajaani ago tugalange. Kana akajaani emabegako kyekikyo nagala nabadde munene nnyo naye kati ne tuvumbula akajaani kano ava India. Kasala omugejjo nali munene nnyo ekibuto nga kinene naye waliwo omukyala mu Kyotala wano wali wano Uganda era page ye yeyita mu Kyotala TikTok alina akabina kanene nnyo kaayawula bulungi nnyo bwe kati figa kati kaliko streaming ne kabakola kano ke bayita Kasalini. Kasalini ekunuunamu amasavu ekuzigula emisuwa basajja ngaffe ekintu nosobola okutwalira speed eziwerako Abudumulasi oli owedda gwe bakunyumiza ate n'akaagala era asobola okuyita ku mukutu gwange ne namba yange ate njagala bannange lwakuba kati obudde tulina ne tujja byogerako olulala njagala kwogerako nange tuyiye tukole ku concert tugenda kukunoonya weekend tumalize emboozi yaffe. Bwebe bulungi mwera.